ngabwe nabategezezaako nti buli kadde ngenda kubatenga mbalitayo omuntu ow'enjawulo asobodde okubatenga akola ekyenjawulo mu kisaawe kyasobodde okuba ate nga atambula mu lunaku olwaleero nno nsobodde okuba ate nga nnoonyeza ku mukulu bamuyita Tamale Faizo. Tamale Faizo muzzukulu wa Mugema. Olunaku olwaleero gwe ngenda okuba ate nga nkubuulirako atubuulira ki kyasobodde okuba ate nga atuukako. Olunaku olwaleero omukulu ono yasobodde okuba ate nga tubikwidde ku kyama kye n'ategeeza nti Faizo Tamale muzzukulu wa Mugema munnabyamizannyo agenda okuba ate nga asookedde ddala mu Greater Masaka oba mu Masaka City yasookedde ddala okuba ate nga akiikirira oba agenda mu Parliament era ng'asaba abawagizi bonna abali Bukoto East obanga oli mu Masaka ng'owangalira mu kitundu ekiri Bukoto East. Tamale Faizo akutegeezeza nti akadde kali togeza n'omwerabira kubanga byategese bingi nnyo. Muvubuka nvuumuulo myaka mito asobodde okuba ate nga akola bingi nnyo mu kisaawe ky'amawulire. Akadde kano asobodde okuba ate nga ze ku bantu b'e Bukoto East ng'agamba nti emyaka gyonna gye bakaabidde amaziga agasobodde okuba ate nga bayitamu olw'embeera nti ba MP bangi nnyo basobodde okuba ate nga bajja naye nga tebayambyeko wadde n'akamu. Kati omukulu ono asobodde okuba ate nga agamba kale omulimu gw'amawulire asobodde okuba ate nga nguweereza kasobole okuba ate nga nzirako mu Parliament eya Uganda. Awo nno ayolekedde Bukoto East gy'azaalibwa omukulu ono. Tamale Faizo gwe nkutegeezaako gwe atamutegeera bulungi nnyo asobodde okuba ate nga akola ebintu bingi nnyo. Musajja musomesa, musajja munnamawulire, musajja mufumbo, musajja munnaddiini atuukiridde ayinako eyeekoledde mu mbeera yonna nga esobodde okuba ate nga etambula. Tamale Faizo ono gwe njagala okuba ate nga nkutegeezaako gwe ali e Bukoto East oba oli mu Masaka, oli Kampala, oli Dubai, oli Abu Dhabi, oli mu America yonna w'osinzira okuba ate nga ogobera. Omusajja ono musajja munnabyamizannyo, munnamawulire omukuukuutivu mu mbeera yonna. Akadde kano akolera ku radio bagiyita Beat FM. Tamale Faizo oyo owezi kuba zokka. Omukulu Tamale Faizo azaalibwa taata we bamuyita Seeka Tamale era ng'awangalira mu kidda ate nga maama we bamuyita omukyala Namatovu Adija ab'ekirimi amumanyi nnyo bamuyita Mama Faizo. Omukyalo oyo yamuzaala era nga Faizo asobodde okuba ate nga asoma mu masomero mangi nnyo era asobodde okuba ate nga akuguka. Yasobola okuba ate nga atandikira yasomerako ku Kidda Primary School n'asomerako ku secondary n'agendako Masaka Parents n'agendako Masaka Secondary Bwara Secondary School n'amaliriza emisomo gye ku KIU n'asobola okuba ate nga yakuguka mu mbeera ey'amawulire mu mbeera nga esobodde okuba ate nga etambula. Tamale Faizo gwe nkutegeezaako ono abantu b'e Bukoto East yayagala okuba ate nga ajja asobole okuba ate nga bawonya ennaku enguudo ba MP bangi abasobodde okuba ate nga bajja naye nga bafunamu byabwe abamu nga tebazaalibweyo bukozesa bwawulira nti ekitundu kyaffe kigize. Omwana waffe Tamale Faizo yasobodde okuba ate nga ze okuba ate nga atuyamba. Tamale Faizo gwe nkutegeezaako azaalibwa mu Kidda nkutegeezeza taata we ye Seeka Tamale abamutegeera obulungi wazaalibwawo ng'okkirirawo osobola okuba ate nga omusanga. Tamale Faizo emirimu gyazze ng'akolako yatandikira mu kusomesa. Yasomesako primary n'ayongerako okuba teyaliko headmaster mulambo oyo Tamale Faizo abamulaba obulungi oyinza okugamba munnabyamizannyo ono Tamale Faizo yali headmaster mulungi nnyo era nga Tamale Faizo yaliko headmaster w'essomero lye bayita Kidda Masigidi era abalimanyi essomero lya primary school liryawo mu Kidda yali headmaster era abazadde bonna bamwesimisa akabanga kasobola okuba ate nga abamalirawo nga alabirira abaana baabwe mutendera ogwo ogwa primary gonna. Tamale Faizo musajja musomesa mutendeke era yakuguka mu busomesa ebyamawulire biba biganye neno yasobola okuba ate nga addayo n'agamba kangende nsomese. Omukulu Tamale Faizo gwe nkutegeezaako bwe yasobola okuba ate nga ebyokusomesa abinnyuka Tamale Faizo yagamba kasobola okuba ate nga nnyingira amawulire gano. Amawulire nkutegeezezaako ku KIU yasobola okuba ate nga akugukira byonna n'asobola okuba ate nga agamba ntandikiddewa ng'atandikira ku radio gye bayita Top Radio gyesobola okuba ate nga atandikira era radio yali saidize ebwala mu Masaka. Abamanyi obulungi Masaka bwe yava ebwala yasobola okuba ate nga akulaakulamu n'asobola okuba ate nga yadda ku radio gye bayita Kasangwawo Radio Yikweta nga buli presenter yenna ali mu Uganda nga w'amaanyi agimanyiiko agiseemu era nga bangi nnyo abasobodde okuba ate bagikolerako Radio Yikweta. Buli yenna gw'omanyi nti akola ku radio ayina okuba nga radio yagiyitako abasobodde okuba ate nga bagitambula. Gwe nkutegeezaako Tamale Faizo we yava ku radio Yikweta yasobola okuba ate nga yeeyongerako neyeeyunga ku radio gye bayita Radio Buddu era mu bbanga lyasobodde okuba ate nga akolera mu radio abadde mu mawulire ng'akolera mu kitongole ky'ebyemizannyo ng'akola sports akola commentary oba okuweereza omupiira mu byonna asobodde okuba ate nga ekisaawe ekyo akikoleddeko ebbanga ddene nnyo. Nga bw'asobodde okuba ate nga kutegeeza ku Radio Buddu naye asobola okuba ate nga awangaalirayo yakola emirimu mingi nnyo mu bitongole
ebyenjawulo era y'omu kubasobola okuba tebasitula ebyemizannyo bya radio buddu ne banna abasobola okuba ate batambuza ensonga ezo. Yasobola okuba ate nga yeeyongerawo okuguka, yasobola okuba ate nga bamufuna bannaffe aba BTFM mu Kampala ne basobola okuba ate nga bamuyita okuba ate nga abakolera sports akadde kano era gyawangalira n'emirimu gya akadde kano gyasobodde okuba ate nga agikolera ku mukutu gwa 96 ne 91 omukulu Tamale Faizo ng'aweereza ku radio gye bayita BTFM ng'akola bya mizannyo. Gwe kutegeezaako abantu b'e Bukoto East yayagala okuba ate nga abakiikirira wakati ninyo kensobodde okuba ate nga kutegeezaako musajja munnabyanfuna, musajja musuubuzi, munnabyankulaakulana, munnabyamizannyo era ng'alina enteekateeka nnyingi nnyo abavubuka balina ebitone ebyenjawulo enteekateeka zatandise dda era nga byonna agenda bikola mu mbeera eyo ng'ayita mikwano gye gy'alina okuvaako ebweru w'eggwanga bano balina mu byemizannyo era nga beewaddeyo okuba ate nga bamuyamba n'okukwasizaako ekitundu kya Bukoto East sobole okuba ate nga kikulana gw'obanga oli muvubuka ng'olina ekitone kyo. Tamale Faizo ategeeza nti embeera yonna egenda kuba ate nga agikwatako musajja munnabyankulaakulana, musajja musuubuzi nga bwe kutegeezaako era nga tukyagenda mu maaso okutegeeza ku munywanyi waffe Tamale Faizo omwana waffe muzzukulu wa Mugema agenda okuba ate nga bbulula ekitundu kyaffe ekya Bukoto East era ng'ategeeza nti bannabyankulaakulana bangi nnyo bategese okuba ate nga akwatagana ba investor okuba ate nga bayamba ku kitundu kyaffe nga omanyi nti ekitundu kyaffe kya bulimi abantu balima nnyo era embeera eyo agenda kuba ate nga agiteeka ku mwanjo agenda kuba ate nga ebiteeso byammwe byonna alina okuba ate nga abituukiriza mu nsonga eyo. Tamale Faizo muvubuka Tamale Faizo nga bakakasa nti maanyi mapya era ng'ebirowoozo byonna agenda bitwala eby'abaana eby'abakadde eby'abavubuka byonna agenda kuba ate nga abissaamu mu nkola mu mbeera yonna era nga kutegeeza Tamale Faizo alinamu akasente akasobodde okuba ate nga kamutambuza musajja alina ke yeekoleddemu era ng'ategeeza nti ennaku yonna ey'ekitundu kye agimanyi Bukoto East kuba akulidde mu kidda kitengeesa yonna buwunga asobodde okuba ate ng'ayitayo yonna era ng'emirimu gye nga bw'omanyi nti emirimu gye nga bw'agitambuza obudde bwonna abantu b'omu kitundu bamumanyi nti nzaalwa enguudo embi azimanyi ekizibu ky'amazzi akimanyi obuweereza obadde buganya okutuuka wansi. Tamale Faizo enteekateeka eno zezimu bye bimututte mu paaliyamenti okuba ate nga ayongezaako eddoboozi ne bannabyamizannyo bangi nnyo abali mu bitundu byaffe ebyamasaka City ebiri mu Bukoto East abasobodde okuba ate nga talenti yaabwe efudde talanta yaabwe ebitone byabwe tebifiiriddwako bannabyabufuzi abajja balina ebigendererwa byabwe. Kati mu mbeera eyo akadde kano ensonga y'amasannyalaze agikwasiza maanyi era ng'agamba nti budde bonna amasannyalaze gagenda kuba tegatuuka mu bitundu byonna enguudo abalimi n'ekibbattaka kibadde kisusse nnyo mu bitundu bya Bukoto East ng'abantu bakusangaawo ettaka ne balitwala nti ate yanguza mu mbeera eyo agenda kuba ate nga tukwasisaako n'embeera y'okuba ate nga amateeka galinyiriddwa abaana bangi nnyo eddembe lyabwe lisobodde okuba ate nga banyigirizibwa agenda kuba ate nga kwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okuba ate nga bayamba abantu ab'enjawulo mu mbeera eyo. Tamale Faizo akakasa mu mbeera eyo yonna gw'obanga oli munnabyamizannyo oli munnabyankulaakulana agenda kuba ate nga kukwasizaako kadde kali akutegeeza 2021 paka 2026 abantu b'e Bukoto East azze okuba ate nga basangula amaziga ge mukabidde ebbanga era nga akutegeeza tewali gwagenda kuttira ku liiso ng'akutegeeza akalulu ke kakuumibwa muvubuka mumalirivu munnabyabusuubuzi munnabyamizannyo munnamawulire asookedde ddala mu Gweta Masaka okwesimbawo ku Bukoto East. Oyinza okuba owulidde bannamawulire bangi nnyo naye nga mu Masaka asookedde ddala okwesowolayo yono Tamale Faizo bingi nnyo oyinza okuba ate ng'omanyiko oyinza omugoberako omulugo gwa Facebook ku Twitter Instagram yonna nosobola okuba ate ng'omugoberayo. Tamale Faizo gwe nkutegeezezaako abantu b'e Bukoto East akadde kali mumulondera ddala kati gwawulidde eddoboozi lino osobola okuba ate ng'olyongezaayo nosobola okuba ate ng'otuusa obubaka obwo ku muntu owowansi amanyire ddala embeera Tamale Faizo gwe tuleese abavubuka bonna mulembe gw'abavubuka omuvubuka olina okwebereramu. Tamale Faizo ategeezezza embeera yonna munnabyamuzannyo munnamawulire omukuukuutivu agenda kuba ate ng'akuyamba mu mbeera yonna era wuno ng'akakasa abantu ba Bukoto East nti teri kuzikiza. Faizo bakakase teseteese ekimala okulaba nti neesimbawo mu kifo ky'okukiikirira abantu b'e Bukoto East mu Palamenti ya Uganda. Buli ekyetaagisa nkiina omuntu kyeyali yeetaaze okwesimbawo. Ekisookera ddala ndi mutuuze mu Bukoto East. Ekyokubiri ndi munnayuganda ali registered okulonda n'okulondebwa. Ekyokuna ndi muyigirize ekimala. Ekyokutaano
nsuubira nti abantu b'e Bukoto East nabo bajja kunneesigira, bajja kungoberera kweno kozi gye tugendako. Ekyomukaaga, nkyali muvubuka muto mu myaka, atalina vision. Siri musajja mukulu nti ntegeera by'abakadde byokka, naye ndi muvubuka akyalina amaanyi agakola n'okuweereza abantu. Ekirala, ndi musajja mukozi alina ke yeekoleddewo akamala, ekitegeeza abantu b'e Bukoto East bana banneesize okwesimbawo ne bampa akalulu. Sigenze mu palamenti kunoonya kasente kuba ndabika nnina akamala, ekitegeeza nti nja kgenda baweereza. Buli ekyetaagisa kyonna okwesimbawo nkirina, naye nga kyensinga okwetaaga ekikulu mu byonna kwe kuweereza banna Bukoto East. Tulabye ennaku emala, tulabye ebizibu ebimala mu constituency yaffe eya Bukoto East. Bammemba ba palamenti babaddeyo, abamu ku bo tebalina kye batukoledde wadde ate ngo batukankawulidde ebbanga. So kanondoza ke kaseera banna Bukoto East okulonda omwana waabwe enzaalirwa nzaliddwa mu Masaka, nkulidde mu Masaka, nkolera mu Masaka, buli kyange kyonna kiri mu Masaka. So sijjaamu buzi, njagala kukolera abantu baffe nabo bakkirize nti omwana waabwe mwetegefu okubaweereza mu mbeera ennungi. Ebizibu tulina bwingi nga banna Bukoto East, amasannyalaze mu bitundu ebimu tegenda bakutuuka, enguudo zaffe mbi, ebiteeso byabwe kuba ffe tuli balimi Bukoto East nabyo tebikwatiddwako bulungi nga byalikwatiddwako. Ekibbattaka kiyitiridde, obubenyi bw'abateeka bungi nnyo. Zizimu kwezi ensonga entono ennyo ezinzijeyo, nnyingi naye zo zemmenyeeko ntono ezinzijeyo okulaba nti neesimbawo ku bubaka bwa palamenti obwa Bukoto East e Masaka. Era nkakasa nti nze munnamawulire asoose akola ebyemizannyo okwesimbawo mu bendobendo ly'e Buddu, okwesimba ku memba wa palamenti, nze asoose, ate nga nkakasa nti obuwanguzi bujja kuba bwaffe. So mumpagire nze wendi okubaweereza. Nga bw'omuwulidde ebigambo bye nga bw'asodde okuba ate nga tutegeeza y'oyo nno Tamale Faizo abakakasa nti mukadde kali 2022 teri kuzikiza, era ng'abategeeza mukuuma akalulu kammwe akadde k'abavubuka, kadde kaffe abavubuka okwebereramu. Ebitono ebikwatagana ku munnaffe Tamale Faizo omuzukulu wa Mugema obiwulidde. Nawe oyinza okuba oli mu nteekateeka y'emu, oyinza okuba ate ng'onoonyako abantu basobola okuba ate nga bamanya naawe ensonga nesobola okuba ate nga zitambula. Ennamba y'essimu eya WhatsApp eri 07034222 ojja kuba ate ng'onfuna byonna ensonga zonna zitambule okutuuka ku muntu wa wansi. Ebintu bya scientific teri kuzikiza.